Nema mukolerani kala nkubulira baba nga bagala kusenda abantu bali mu ntobazi Kampala inaba musende Kampala ali mu lutobazi twagala kubuuza abantu bano batuuka batya ku ttaka eryo ne bafunako n'ebyapa abamu tewali ali awo nga teyagula mistakes are done by Nema by bitongole byaffe byennyini ebya government byetulina tusooke tubikole ki tubinyweze abantu bano toba displacinga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Akansubire nti eradde mikwano abasiddi omususu zimanya gange oba linnya lyange agaliwo gwe mkutu kwe tuli olunaku olwaleero tuze kuba nti ino tumenyamenyamuko ensonga nga bwe zigenda maaso kubanga zitambula kyoba teweerabira kwegenda maaso kuba nti olikinga vidiyo eno esobole okuba nti etambula etuuke walawala ddala mbuufu omubabula ndi mwami Obote agenda kubabuuzaako ebigambo ate ki ekinaatulobera okuba nti tubigamba babuuzeeko tugende maaso. Abatulaba oba abatulaba obudde buno atulaba gwe wenna twagala okubuuzaako wasuze otya wasiibye otya abali ebweru w'eggwanga nammwe tubabuuzaako mu budde bwammwe oba osiibye oba osuze. The idea is tukwebaza bwebaza nti webala okulaba n'otusuulirawo akadde bwe tuti bwe tuze okubaako ettafaali etugattako mu ngeri yonna gye tusobola. Kale wakati mu kugattako ettofaali nnaku 2 3 4 5 maziga gagenda maaso n'okuba nti nno gayiika sayidi ze Nansana oba ebitundu by'e Nansana twatandikira mu Uganda ne kijja nga kirya ne kisembera nonta nti okwosa olunaku olw'eggulo ne Rubiji yenna yagenze maaso n'okuba nga azingibwako wakati wa Namuŋŋoona ne Nansana Northern Bypass abagimanyi okuva Uganda paka wano wengamba ekibadde kigenda maaso n'okuba nga kibaawo kyakusenda abantu n'ebintu byabwe okuba nti bimenyebwa ne sekumenyebwa yenna bizinensi zonoonese na byonna kozi mu Lubiji wabaddewo owa feeds ono ntunda mmere ya nkoko oyo twamugula nakolala oyo bamumenye ekipande byonna ne babiyuzaayiza ne babiyiwaawo abafanica ababaddeawo bonna bizinensi zonna in fact ezibadde kozi wadde wasingawo bizinensi ab'okusula badde batini ddala mu Lubiji then Uganda abadde basinga obeerayo bo bakusula bamenya amayumba omwadde ne retired musajja mukulu nnyo mu magye yali mukulu mu magye ennyumba ye bazze ne bagitwala nga kagudde yonna ne bagiwe yalajanye yanayambala n'ebyamagye n'avaayo naye nga wa tebabiwulira mu bufu obwaliwo ne looyo era naye yagenze maaso n'okuba nti ng'abumanya amateeka agamanyiiko n'ayingira ne mu nju kale bamenye bamuttiremu okakana abasajja badde n'emiggo n'emmundu okakana nga bamukukunuddeyo so mbeera yabadde nzibu nnyo nesebuzibu yenna mu maaso awo waliwo omukulu ye gwe baleseewo abakulu ba mirundi 2 bo babataliza naye ng'ate baneiba bonna babakoze eki abo tugenda kubajjako tusooke tuyitaawo then abakulu abe balese nabo tugenda boogerako oluvannyuma koza abantu nababuuzizaako dda manyi ebintu eby'ennaku bimpisiza ddala bubi naye ndi musanyufu nti n'ekyo nakyo kikoze ki kibaddewo manyifu abakkiriza tukkiriza nti Mukama yeebazibwe ate ekiseera kyonna aba mulungi era buli ssaawa akagambo k'ekiseera kyonna ketutatera kufa abantu abasinga tebaagala nnyo okugamba nti nno Mukama mulungi ekiseera kyonna ate ekiseera kyonna Mukama yaaba muki era ze embeera ze weewaawo. Okusookera ddala twagala okusaasira bonna bayita mu kiseera ekizibu kino bakumenyedde ennyumba yo bakwonoonedde bizinensi mukwano gwe yali saidiwa yali Uganda kunga simanyi naye mulaba era naye baabamenya so njagala okubasaasira si mukwano gwange nno ebigambo bwe byogera bigenderere kale tugende mu maaso mulaba kale omulabiwo mulaba nze mulaba simanyi oba yandaba nze mulaba gwendaba so twagala okubasaasira nese kusaasira yenna nti kibi nnyo ekyabatuuseeko
kino kiri atabaala neyasigadde kakimu kwegamba tetusobola nakugamba nti nno kyemuyitamu tetumanyi kyekitegeeza ate olaba goba bugobi mu kayumba fe abapangisa okimanyi landiroodi akeera bukezi nagamba nti leero fuluma omanyi kyekitegeeza ngaagambe bugambi gufuluma nga takutte ku kintu kyo talina kyamenye talina kyakozeakwate n'obudde obubutika bano tebaabawadde naye tomanyi kyekitegeeza muntu ku displacinga oba kwevectinga mu mbeera efaanana bwetyo nga n'ebintu byo mu nnyumba tosobola bijjamu nga abyonoonye nti tolinawo nti ne bw'oba obirina nga kale n'obeera ku street tosobola beerawo nabyo nakati ennaku zino bbiri oziraba ejjo ne leero mu lubigi bw'oyitawo bantu bangi bali ku bizimbe byabwe ebyakoneddwa bali mu kusokola mu bibulooka bakola ki nalabye omwami omu yabadde agamba nti wakiri ate bansendereko bino njijeyo ebintu byange wansi ate ekyo tebakikola kakati oluusi bw'otunulira mu mbeera efaanana bwetyo otandika okwewuunya ebintu bingi bye tubadde tujja tubagambangako obuvunaanyizibwa embalirira gwe obuvunaanyizibwa bwo obukoze mu butuufu bwabwo osobola okubuwaako embalirira n'ogamba nze nga gundi nkoze ekyo kye mbadde nina okukola okyegedde bulungi nnyo so ebintu bino bulijjo bwe tuba tubyogera kye tuba tutegeeza kyekyo nti biri it is very expensive bagamba layisi agula buki buwanana it is very expensive okubeera mu mbeera nga tulina kuyigira ku mbirigo ezifaanana ng'ezo kyabulabe nnyo ate kiri very expensive naye my question today leero ngambe ebintu bino biri very sensitive okubeera sensitive natandise n'ebintu bye nalowoozezzaako nendowooza ku kye bayita ku social contract social contract the contracts ezikolebwa between me and you oba gye wandiise endagaano ez'obuntu obuntu bwaffe bwalagawa humanity obuntu not all human beings are human yes gwe lowooza ku muntu amenya ekizimbe ng'ali mu tractor agira mulowoozeeko n'ekiri mu mutima gwe okyegedde oyo nno kale waliwo abavubuka be baleese okyegedde ng'ovudde ku poliisi waliwo n'ebivubuka bye baleese yes nga bikambwe ennyo nga bikasuka lowooza ku bantu abafaanana batya bwe batyo lowooza ku officer in charge ali mu nnema eyakoze order yeekole ki operation oba bagenze mu kkooti lowooza ku jjaaji eyatudde mu ntebe ye nga ayambadde ekikoofiira n'akola okusalawo okufaanana bwe kutyo ontegedde bulungi nnyo ne bwe kiba nga kyagenze mu kkooti ontegedde bulungi nnyo kubanga bano bonna betwogerako tekuliiko kisolo timunezirira oboti tonoozinnyonnyola ki tezina musaayi bazigambye zimenye okyegedde omuntu omulala jagamba nti tebalina musango babalagidde awo nawo tujja kutuukawo ekintu ekyekyega kyogereko obuyinza power and execution nti obuyinza n'enkozesa yaabwo ndowooza ku muntu ali mu nema ekitongole kya gavumenti ekiri kitandika na N kitandika na national environment management authority you being an authority nema you have the power because you have the word authority on your word authority you're authorized to now you are authorized to now nema are you using your power well because tulina okukkiriza nti waliwo mistakes ezakolebwa era nze saagala kuzoogerako olwaleero kuba buli muntu azimanyi tewali nnyumba gye bazimbira nnaku bbiri teriyo ne bwe kaba kayumba kambwa tewali nnyumba tewali bizinesi mu Kampala etasasula KCCA license teriyo teri bizinesi mu Kampala etasasula URA ebyo byonna ebitongole byenjogerako gwandaba bitongole bya gavumenti ontegedde bulungi nnyo
tewali kizimbe wakakabe kayumba kambwa mu Uganda goba boba oli bweru nga tomanyi biri mu Uganda kakabe kayumba kambwa kasitolaga intention tukukazimba abasajja bajjirawo URA I mean gundi KCCA ejjirawo era obatozina wheelbarrow zonna ne bazitwala na buli kimu ne bakitwala n'abazimbi abali ku site ne babatwala ojuga bakwata ddano ne bamutwala ochekedde kitegeeza ki kitegeeza nti nenno neddaani alabye tugende kakati nkugamba nti obulumi nze awo obulumi bwawe buli nti tuganye okukola ebyo bye tusaanidde okukola ne tulyoka tuluubirira ebyo ate bye tutagwanidde kukola okyegedde mba nekugamba ku pawa nti pawa n'engeri gy'ogikozesaamu obuyinza buno nga babubawaddemu abannema mubukozesezza mutya kubanga mistakes zonna weziri bwe totatandise kwogera ku mistakes ezaakolebwa awo buli wamu nsobi bazimbawo mu nsobi ontegedde ababakkiriza okuzimbawo bazimbawo mu nsobi abantundawo batugiriza mu nsobi abamu bali awo balina ebyapa biri mu nsobi mulandizi gyebiri so kikyengezako okulaga nti ensobi mpitirivu mistakes are so many but the challenge is zigenda okumaliriza nga zimalidde ku muntu ate gwe zandibadde ziyamba omuntu owa wansi oba local person oba communities kyetwandigambye nti public tubadde twogera ku bitongole bya gavumenti ne bwe bifaanana nema kitongole kya gavumenti ekitongole ekigaba ebyapa kitongole kya gavumenti ekikima omusolo kitongole kya gavumenti ekiauthorization kyonna byonna bya gavumenti ontegedde bulungi nnyo but bino ebitongole abantu abalimu babawa obuyinza babawa n'emirimu naye temulina kyemukola nakugamba nti wano mu Uganda tulina ebitongole byaffe naye balemeddwe okukola ne PR obu PR abalemye abantu abo mwandi bagobye obugobe mpaka muveewo lwate baza bakuba emiggo nebaka mufulume n'ebyammwe tugenda kumenyawo mufulume ne bakitwala eyo nebeera contract si kubalabulako obulabuzi. What about the displacement plan? We are going to go there. Biveeko tobidana mu ebyo. But look at this. Ekyokubiri. President yayogerako n'agamba yayogera ku kintu ky'ebibanja ne landlords. Kati essaawa eno landlord ye Nema. Omupya. Abaddewo. No, landlord kati ali mu kujojobya abantu bamuyita Nema. Kubanga bali mu ntoba zize. Ontegedde bulungi nnyo zaalina okukuuma. Abaffe bajjawo batya. Ere ebbanga lye mamazeewo and all that. Bajjawo batya. Okitegedde bulungi? Yeah. That's the question. Bajjawo batya. Yep. Kyekira twasogeddeko ekyensobi. Bajjawo batyawo. Omuntu yenna ow'ettaka alina okuwa ow'ekibanja ekitiibwa. Nema bwe mutyo bwe muwadde abantu b'e Rubigi ne Nansana ekitiibwa. Yenteekateeka y'obusuulu ebadde etya? Ebyo byonna tubigenda mu twagala kubuuza. Abantu bano baatuuka batya ku ttaka eryo ne bafunako n'ebyapa abamu. Tewali ali awo nga teyagula. Tewali yafuna byandola awo. Tewali ali awo abadde tasasula musolo mu KCCA. Tewali abadde tasasula musolo mu URA ng'alinawo bizinensi. Gwe URA ono gw'ojjako omusolo omanyi ssente wazijja. Yani yatunda ettaka era baagula kwani. Era ani yatunda ettaka era baagula kwani. Okyegedde bulungi nnyo. So these mistakes are done by Nema, by bitongole byaffe byennyini ebya gavumenti. Kakati tulina okuddayo tutegeeze abantu. Who are you working for? Ani gwokolera? Mukolera ani? Nema mukolera ani? Because that's the biggest question we must be answered. Nga Nema mukolera ani? Nema twakitegedde dda nti kiba kitongole kya gavumenti.
tusooke tutegeere gavumenti kyeki. Yefa abantu. Kakati gavumenti bwe tubanga yefa abantu. Government must work for us. Kyovula tulina abakulembeze mu gavumenti abakulemberwa Mwami Museveni n'abalala bonna paka kwero si wanu nankani. My question is, mukoleraani? Okusinziira ku gavumenti ne constitution naki tulina okubanga you are serving what we call public interests. Kati now, where the kakati, these are the interest of the public. Bebano abantu bali awo interest zaabwe, oli ayagala kukola business ye, oli ayagala kusula awo. Kubanga kyolina okutegeera, olina okumanya nti was it 1997 over around there president yateekawo ndowooza gundi bagitaani bonna basome UPE ezivuddemu USE simanyi n'ebigendera maaso we bityo. Gavumenti eriveerawo nti tulina abantu aba mirundi gyonna, tulinawo abantu baffe bamufuna mpola baffe asobola okukwata miliyoni 5 n'agamba njagala poloti. Tulinamu abantu baffe abalala ababedde alumba kyapa akugamba agamba nti njagala kyapa nkyagala naggulu ku kasozi mbere nga nnengera ekibuga. Okyegedde bulungi nnyo. Kakati kubanga you are serving public interests. Government bwe yaleeteta UPE teyajjawo public schools kuba yamanya nti waliwo abasobola okwesasula school fees. Okyegedde bulungi nnyo. Kakati bwe yamanya nti bano waliwo abasobola okwesasula school fees naye ate waliwo n'abatasobola zesasulira. Kati boka tubawe UPE kyova olaba nti abantu basiba bakayana. Nze you can never see me nga nkayana ku ebyo. Bakayana era UPE schools era oba tezisomesa gujjayo omwana omutweke bweri ewasomesa. Okyegedde but ffe tumanyi nti UPE esomesa. Okyegedde because grades zino ze bafuna mu masomero agasinga okuba ag'ettabu ennyo ne bazifuna naye nga grades toziraba mu results. Ontegedde bulungi nnyo. The idea now is can we go back to the round table tutegeere nti government n'ebitongole byayo be serving a public interest. Now public interests must be considered. The public are those people abali mu lubigi. Kakati gwe bw'obanga okola mu gavumenti ate nga tokola mirimu gya gavumenti nga tokolera bantu kitegeeza you are in a wrong space. Oli wantu wakyamu. Kakati tulina abantu abayingira mu office mu organizations zino eza gavumenti nga si be batuufu b'okuzibeeramu. They make radical and stupid decisions like the way you see it there. Okyegedde bulungi nnyo. Tosobola kukeera ku makya n'omenya ennyumba y'omuntu nga tavudde namu naye ng'omuntu gw'omenya tomumenya kubanga ennyumba tebagizimbira nnaku 2. Ennyumba bagizimbira emyezi 5 emeka. Okyegedde bulungi nnyo. So nema kitegeeza nema mwalemererwa obabala kuba babatuuma erinnya nema kati mwalemala no jenkubwe balemala mu ngeri y'okukola emirimu because honestly if you are nema ennyumba neetuuka ne bagikomerera then what is your job? Ne basiiga langi. What is your job? What is your job? You did not protect the environment well, yet you have all the money, you have all the authority. Budget. I don't care. You did not do your job well because nina omukisa ogw'okubeerako kumpi ne gavumenti naddala mu by'emirimu nti nze nalindabyeko ku bantu abakola mu gavumenti ne gavumenti manyi bwekola emirimu gyayo macha zisibeeranko payroll ya gavumenti yonna. Naye waliwo kye bayita mu gavumenti mulimu kye bayita appraisal. Kati appraisal bwe zituuka gavumenti ne bw'obanga obadde tugambe obadde okola kugaliwo nga kitongole kya gavumenti tosaakera ku makya n'ogamba nti nga balesa appraisal n'ogamba tewabangawo kamera. Bw'obaba tewabangawo kamera kitegeeza tewakola. Okyegedde eyo reason ejja kujja but gwe baba balina okukuteeka ku level yo tewakola. Ate nga gavumenti eyambibwako tojja gamba nti nze napangisa kamera eyange nenkola emirimu. Era ne bw'oba wakikola tekigenda ku record
kwa government eyambwako byali bibyo ochekedde as long as so we need results so eyo nga tuvuddeyo nga tumaze otegera who are you working for so obuuza kitongole ekyamenya abantu mukoleraani kubanga abo abantu be mulina okukolera by law by constitution mulina kuservinga the interest ekitongole kya government kyonna for your information era bwobanga oli eyo oli mbuzi ng'oli mu government okola mu government osasulwa omusaala nga tomanyi nti you are serving the interests of the people tewali kirala kyonna tolina mulimu mulala gwonna era otera kusanga ebisajja ebikola mu gavumenti nga byepankapanka kizimbidde mu mmotoka ya gavumenti kitambula kiraga nti ajula nabbatomera ayagala kuyita wanuwe anti bigenda bitulwa bwe biti bwe mba muvuga kyo kyagala kibayiseeko bwe kiti emmotoka kubanga emmotoka eriko yugi ezo emmotoka za gavumenti bano boyisa be bakamaabo ontegedde bulungi nnyo kakati abasinga tebakimanyi yalowooza omutwe gwe gumugamba nti akola mirimu gye era mbuye wa kirasi nene kubanga akola mu gavumenti in fact omuntu akola mu gavumenti wandibadde oli wansi nnyo w'abantu kubanga bano bwebepankirako be bakusasula sente ezivaawo olaba sente ezivaawo mu bizinesi obulyawo omusolo gwe basasula ate gwe gwaguza amafuta age batadde mu kimotoka ekyaze kibasendewo so that is where you need to think deeper. You do not need to abo bonna abayaya abazze nga bakubbera abantu emiggo bakola ki poliisi eyazze poliisi esasula gavumenti ezo sente ezivaawo awo zennyini zezisasula bano okwambala uniform ne bajja ne bakwata emmundu ne babagobawo kati now those are details that people don't know kakati ate ekyo abakozi ba gavumenti gye batakimanyi kyobola nti osanga nnyo abantu mu gavumenti nga bakoze ebintu ebiswaza n'obuuza era gavumenti emirundi mingi esibye abantu baayo ojjukira omukazi gwe baali bagoba ne bamutta ab'omusolo baali bamugoba ba KCCA you remember n'agwa mu kinankani n'afa you remember that story twebuuze bulungi gwe eyali akulembedde egundi eyo operation bamukwata ne bamusiba ekyo kyakomyawo omukazi ekyo kyakomyawo omukazi yafa kati my question is ani yakulidde operation eno twagala okumulabako jangu mu public onyonyola abantu lwaki wakoze ekintu ekifaanana bwe kityo because amateeka kyeki kye nasosoleddeko okugamba waliwo kye bayita social contracts amateeka tetulina gatunuulira nga tutunulidde mateeka etteeka teritegeeza teeka pandiike lyokka era contract tetegeeza contract mpandiike yokka but tulowooze ku buntu kye bayita obuntu nze naawe kisoboka okuba nga ntuuse wano nga nkubanja nenkusanga ofunye accident nkugamba mpa sente zange era nga ate kiki nsooka kuddusa mu ddwaliro gyekugambira nti muno ndabadde nnoze kubanja naye kati kaŋŋende bugira otereera because ekyo kyekyobuntu tosobola kukwata nnyumba z'abantu tosobola kukwata nnyumba z'abantu ezirimu abaana basoma ezirimu bizinesi abantu tewali awo yakola sente abo abantu abali awo bakola sente zaabwe tebabba nzibe nga mmwe bwe muzibba abo bantu banaku benoonyeza sente zaabwe 100 ku 100 n'akola sente nalwe mukyala yagenda sente yazijja kata yazijja mu bwakadaama mbu akasente ke konna bwe yakaleeta n'agamba kankole wano ka bizinensi okyegedde essaawa eno omukomeza yagenda n'abonaabona kyokka ate mmwe abamu n'okubba muli mu ddiiru mwabba dda sente zaabwe awo tewaliwo nnyumba ya myezi 2 buli nyumba eri awo ennyumba esinga obupya awo ennyumba ebaddewo empya eyinza okuba ebadde ya myaka nga 8 oba 10 kati now my issue is mwe mukoleraani I want to understand abantu bali myaka eganda URA mukoleraani nema mukoleraani KCCA mukoleraani kubanga bino bibakwatako directly. Are you serving the public interests or you are serving your own selves? Nti mwe mukozesa obuyinza bwe babawa kubanga gwokola mu gavumenti n'okola okusalawo kubanga kuli mu ddiiru kuba muli mu biddiiru okirabulabe nti muli mu biddiiru okyegedde bulungi nnyo
era awo tolowooza nti bagenda kusimbawo bitoogo tolowooza nti awo nti Lutabazi bagenda kusimbawo ebitoogo. I talked to someone about that same you are going to see kalina empya awo. Now we are not going to lament because I'm not good at that. Although I was a bit era msaba kunsonyiwa. I want us to agree that we need to solve these problems by ourselves. Ekisookera ddala tetusobola kureversinga mistakes. Abamenye tosobola kukizza. Abayonoonye okuddamu obubuzi okola structure yonna lubalutalo. Tekisoboka. But can we have a solution? Tulina kye tuyita national housing. Why don't we create national housings? Zibeerewo abantu ng'abo mugambe nti bannange muve mu lutobazi lwaffe. Kino ekintu kubanga nange siwagira abantu kubeera mu ntobazi. Naye ngamba nti kale muve mu ntobazi zaffe. Tukoze national housing eri solid nga si ya kibibbi nga gye tulina kati. Eri solid. Ghetto zino zonna zolaba zighetto. Muzimbe mu flats. We have that money to do that. Muzimbe mu flats. Tugambe nti no kati tulina bu flats egundi ebwayise. Tulina bu flats Kawempe. Tulina bu flats Nansana. Tulina bu flats so that nationally tulina housing facilities. Abantu bayingire mu obwo buyumba ne baba bwa room 2. Kubanga abantu tubasipangisa ennyumba za room 2. Ate ne basasula emitwalo 3-4. Ochegedde bulungi nnyo. Why don't omuntu basula mu room? Yes, kakati why don't we have those housings ne zibeerawo ne tugamba nti kakati omuntu kale kakolerere ennyumba wasula and all that nenga walungi waliwo national water kuba tulina national water tusobola kuba ne national housing then tufuna national transport. Abantu ekibabonyabonyezaawo transport. Bagala beera Kampala. Abantu baagala kubeera Kampala. Omuntu okugulaawo mu Lubigi abo bonna bola balina ebyalo gye bava. Naye tebaagala kubeerayo because oli wakibalamu n'agamba emitwalo 2 okujja e Kampala 2 okudda. Ngende emitwalo 2 okujja baasi okundeeta Kampala. Just okujja obuzi. Ale naawo nno waba kumpi. Okimanyi kati emitwalo 2 oba ova kumpi. That's what I'm trying to say. Nti olwaleero kubanga abatu planning tulina kye bayita National Planning Authority. What are you doing? What have you planned? What have you done? Because leka tugende mpola. I'm just giving you an insight. Yep. Senga tukeera ku macha. Ne tukola national housing. Bakumine ebyokwesiriwaza bye bakola. Ne bazimba ennyumba ya milioni 2 ogenda giguzaani. Oli mulalu. Bakaita ka condominium whereby. Yes, but byabagagga. Kasate you are solving a problem. Ate loteka mu bagagga. Kola bu flats. Bwa rooms 2 rooms 3 rooms 2 rooms 3. Tetusobola kuba nti abayindi abajja wano mu 1976 batusinga okutegeera nakati bu flats bukyaliwe Kampala road. Obwabayindi ku Old Kampala wano. Montegedde. Butono bwe buti tetusobola kubanga in 2024 tetulina kye twakoze. Ebitongole Museveni abibateereddewo kubanga bino ebitongole president abitaddewo. Kati ye bw'abiteekawo ayinza obutabaako ye kyabikolera. Naye amaze okutegeera nti afunye ka insight n'agamba twetaaga youth fund. Gwe omusiru n'ojja n'ozirya. N'agamba twetaaga emyoga. Gwe omugwa gwate n'ojja n'ozirya. N'agamba twetaaga simanyi twetaaga PDM. Ate gwe omusirusiru n'ojja n'ozirya. Okyegedde bulungi nnyo. So the idea is tulekerawo okwenenya tutunulire solution. Mbadde nkuwa insight. Yes sir. Senga tukeera ku macha ne tutereza transport system. Transport system ne tugitereza. Nga tulina train eve Kampala ng'eyitamu paka Maraba ng'eyitamu paka ku border ya Kenya. Yep. Ne tubala n'endala ng'eyitamu paka ku border ya Tanzania. Yambuka north east west wherever nga eri very active ng'edduka nga mu ddakiika 3 omuntu ava eggulu ali Kampala. Ontegedde.
That will be so sweet. oyinza okuddamu okulaba abantu bazimba mu ntobazi Ate. kubanga omuntu agamba wait a minute nsobola okukola e Kampala nensula eggulu. Remember it is public. Eba public. Kitegeeza nti oli akwata emitwalo gyegi n'agula tiketi ye namanya eno tiketi ya week aba savings. Oyinza okuddamu okulaba jjamu. Ate. Oyinza okuddamu okulaba ziggeto. Oyinza okuddamu okulaba ziggeto. Oyima transport we Kampala just moving around. Olunaku okozesa emigga ebiri ku esatu. Nze natuuka ekiseera ne nzikiriza nti emmotoka eri layisi nnyo. Okyegedde kubanga okeera ku makya n'emitwalo 5 zigenda kukola ssaawa 6 ng'olinawo nusu kasanvu n'obuuza wait a minute ndidde emmere sinnalya nywedde kyayi nedda nanyweddeka tonnaddaka. Okyegedde naye ng'obadde ku booda kati taswala kugamba awo amutwalo gumu 2 mmeka n'ogamba wait a minute ogenda kuntwala booda eriko esi oba kiki aleka n'owewaka kubira ati eno tetulina mugaati n'amanda. So for me this is what I'm trying to say. Yep. Now that is transport. Nti transport yalina okutereera. Yes sir. Twali tutandisa okufuna bipayoniya bino ne mubikuba mwakuba Jennifer ne mukuba Jennifer ne mukuba payoniya ezo ziraba waliwo ezaatuukiranga abantu batandisa okubeera n'emirembe jjukira tezayimiriranga nga bwe kalinnya bwe ate nga kaba ka 10 ntinda kati nga abantu batandisa okufiiringa ki comfortable babanga ne points zabo. Points zabo kakati. So we need to fix the transport system. Tukomyewo railway Jeno Katumba wamala tuyambe mukomyewo railway eyaddala then bwe tumala okukola ekyo bus system eterere ontegedde congestion eno yonna egenda kukendeera kubanga abantu bano ekibalebeeza e Kampala si kirala. They don't want to go there and come here. Oli abeera e Kampala n'agamba wano wenja okuyiribira oba asula mu kanankani bwe kati mu kakolido ekirala National Planning Authority gwokimanyi nti nno URA egundi ezo zigundi zi KCCA ndoza ne URA okimanyi nti nno bakwata buli lunaku abantu abazimba naye okimanyi nti nno teba approving a plan oba tokimanyi Ennyumba tolowooza nti nno bakwata mbubasasula ne bagenda ne bakola kubanga ekikwasa bakubuza ennyumba plan yayo eruwa naye olowooza nti bazikuwa genda noonya ennyumba walaba wano muyinza okubamu ennyumba ngezi ezirina plan nga mprinting eweeri wano okyegedde balyanguzi. It is corruption of the highest order. Nti bajja ne bakwata ebitiyo ne babitwala ne babisu bwe bamala okudda bw'obasasula nga badda toba na receipt toba na plan because the idea of them coming is to ask you what is your plan. Kyovala tulina gate ezifaanana bwe zityo kyovala bakyangu nnyo ennyumba ekwata omuliro wano nga ne kimotoka ekitwalayo ekya fire brigade kina wekiyita kutuuka wali ennyumba neggwawo oba abantu ne baggwawo oba business neggwawo eya miliyoni meka 3. So kyengezaako okulaga nti if we are going to solve a problem that's what we have to do. Then we have to ask ourselves baani betukolera ebimu tetujja kubigendako okutegeera ani gwe tukolera bw'otunulako emabegakawo twalinako issue y'abagundi bano kafumbe mukasa aba veterans akatale k'aba veterans bwe baba kyusola baba bateeka nti bw'oba okola ekino tolemesa ate bulemesa kwegamba oba nkiyite ntya kwegamba bw'obanga olina ekintu kyogezaako okuyamba ate toteekawo kiremya tosobola kukwata abo bantu bali awo n'obatwala ettirinyi tebajja kgendayo okyegedde. Olina okumanya nti bwe baba badde mu Lubigi kati olina bazza around Kalweru tebagirina njagala nkubuulira bwe baba nga baagala kusenda abantu bali mu ntobazi Kampala erina bamusende Kampala ali mu lutobazi ekiri mu Kampala wakati Kampala city ali mu lutobazi. So ekyokukola ekyamagezi kisinga byonna tulisolvinge bye tulina tusooke tubinyweze
Ochegedde bye tulina tusooke tubikole ki tubinyweze abantu bano toba displacinga crimes zigenda kweyongera bagenda beba baana bakuba abantu emigere maama we bamusenze jjo tasobola kukkiriza mwana wa myaka 16 ne bembanzi sobola kukkiriza maama we kusiiba njala nja kukuba omugere mba nja kukuba omugere naawe tombuulira kasasiro wo because let me tell you sobola kukkiriza maama wange kusula njala omwana kukuba flying kiki ne weebaka ochegedde bulungi nnyo naye nga these things they are not just events bibadde bijja bikola ki series bibadde bijja byekola paka bituuse ne bifuuka problematic nga bwe bifaanana olwaleero so kati ekiri mu lubigi olwaleero tusaba gavumenti abakozi ba gavumenti kwa we are the government abakozi ba gavumenti mwena mutegere nti you are serving the interests of the people mirundi mingi tubalabye nga mulabika mulowooza mulina gwe muserving omulala so kikulu nnyo okutegeera nti you are not serving anybody else apart from the people mu government entity yonna gy'olimu oba oli munnamawulire you must see that people that public interests priority are served and served well okitegedde bulungi nnyo and served well then ekisemberayo ddala abantu bw'obanga olinamu akasente olw'okuba ntukulidde mu system embi abantu bangi bali corrupt mu bwongo omanyi corruption nakugamba corruption is not just a term to mean wasteful use of money or swindling money or whatever but it is a tendency which comes straight from the brain mindset yes waliwo abantu bangi waliwo n'abantu abagamba oli asogamba nze njagala ttaka lyankayana we have those people mu Kampala no nina mukwano gwange ye yaŋŋamba gwe woolabye ettaka eryenkayana mpita eryo ndigula segedde kakati sirimanya ttaka lyalemerako magini simanya eririko emisambwa kakati tulina abannayuganda abalowooza that they can get away with it ochegedde olwa corruption golabe kyekyatuusaawo corruption esingayo mu nsi bennyini be bagobawo bali corrupt kubanga omanyi kye baakoze baabalabula tolowooza nti baabalabula naye bwe baabalabula ne babaako be balaba ne bakozesa media wuliriza anti wuliriza kati kankubuulire ebyo toyinza biyingiramu kati okigedde ebyo nkubuulira mazima ebyo ojja kuwabika n'omutwe ekyova olaba nze nkugambye mbadde saagalala kubyogerako bino ebyawa bweru I want us to talk about solutions ochegedde solutions bino lamenting simanyi tebaatulabula simanyi baatuwalina ku ntono oyina kasasiro ne bandikuwadde emyaka 10 the idea is otandika otya ekonomi nzibu nnyo olina bakuwa emyaka 10 olina bakuwa emyaka 10 nagamba ovaawo gwe omanyi kitegeeza obudde buno so kitegeeza ki kitegeeza nti oba babagamba oba tebabagamba that is not a story to tell our issue is ekyakoleddwa kyabadde kikyamu you do not serve the people yet you are the government yet those people are supposed to be served and served well so kati ebyo those are the issues then ekirala kati kyenkugamba eri corruption gye bakoze akaseemayo nga tunaatera ova wano wakati nga bali mu kusenda abantu ganda n'abakulu babasendeddemu nene abantu bwe badde bayimiddeko nti neba wange omusajja era issue kati bwe tuva eyo ne tusembera wano bw'ogenda n'otuluna mu lubigi nga bwafaanana saidi eno waliyo essundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga Starbex public knowledge ku layini kweriri basenze buli kimu basenze n'emmanju waalyo basenze buli kimu bwe tumaliriza Starbex erina amasundiro 2 erimu liri saidi eno eriri mu saidi eno layini eno kweriri basenzeyo nerino era saidi kweriri wonna bakoze eki omwagendedde ne paaka n'abadde atwala paaka yafudde lwa pressure esegeera omu ku batandika paaka eyo gayo olwawulidde nti abasajja batuuse
n'atulika blackout n'afa. Kati ku side ku yemu okuli Starbucks paaka bagigize n'ebirala, poliisi eri kumpi ne paaka era eri kumpi n'abantu bano bagireseewo kozi bazimbawo poliisi kizimbe kya ddala. Poliisi bagireseewo ne Starbucks ne bakola ki ne bagireka. Ekibuuzo ne kijja, poliisi yo webeera mu ntobazi tezifa oba amafuta ekitundu weriba mu ntobazi tezifa nga tumaliriza mu dakika 3. Kyekiri kye nagambye nti kuno kwebuzaabuza ng'afuka anaaba. Otegedde nema kyeri mu kukola public. Ontegedde nema eremereddwa nesse kulemererwa yenna okuprotecting entobazi. Ekikulu kye twetaaga wano is protection. Bukuumi. Tetwetaaga kumenyawo kubanga olutobazi bwebanga bamaze oduyiwamu ettaka ne baluzimbamu ekizimbe terukyadda ne bw'obamenyawo terukyadda. Nze sibimanye eby'environment. Anti nkubuulira olutobazi luba bwe luti terukyadda because abasajja basooka kuyiwa ttaka ne bayiwa ejjinja. Kakati bwe bamala okuyiwa ejjinja ne bazimba, bwe bamala okuzimba terukyadda. Olutobazi terukyakola ki? Mwalutwala. Kakati naye mmwe oba bagenda dusimba, naye mmwe katukirindeko kikyawe watu bwe banasimba ebitoogo. Naye kiki kye nkugamba nti their job is to protect. balina kukuuma abantu butajjaawo mu kusookera. Kati ate baguze abaani yabaguza ani alina ebyapa by'omu ntobazi? Gundi registries office, gundi lands office ebirina. Era abantu abamu balina ebyapa awo boolaba toza nti basiru. Okyegedde abalala babaguza ne baba tebalina byapa bazimba mutunuddewa. So kati mwenema mulemereddwa okukola omulimu gwammwe. Kati ekyo kye bali mu kukola nnema kibayita okwekandagga oba kyewandiise. Omanyi omuntu asobola okukola move nga ya kwekandagga oba kola kyewandiise kuli okwebuzaabuza kwe nagambye okufuka ng'ofuka onaaba weeyiya bwoti amazzi ate n'ofuka naye naabako nema kyeri mu kukola. All right, 1 minute. So in this 1 minute let us agree tutegeere baani be tusaavinga. Bw'obanga oli mu gavumenti ng'okola tegeera osaavinga ani. Abantu b'osaavinga be bantu. You are serving the public interests. Now those people they are the public. Beba basasula. Interests zaabwe zirina okubeera considered. Ekyokubiri nema mukole omulimu gwammwe mu protecting environment. Ekyokusatu ekisembayo abantu mwekise kinoomu togula lutobazi. Okyegedde kubanga bagamba nti layisa agula buki buwanana. Kakati essaawa eno tetwagala na kukyongerako. Let us just agree nti fenna waliwo ensobi ezaakoleddwa oba ezaakolebwa abajjawo bwe babajjawo and all that abatunda naki ezo zonna mistakes. Can we solve the mistakes? Tusolvinge ensonga z'ekibuga kyaffe eza Uganda yaffe. Tutereeze transport system, tutereeze housing system. Housing system yewonyawonya abantu kulaba nti bali abo balwana okukola ki okuba nti bagira. Kale mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero obukambwe bubadde bungi. Toolamu ekyo ky'owulira nti kisaanidde, ky'owulira nti tekikugasa oli wa ddembe okukireka awo. Okutyoboola kubeere kutono kuba mu byogeddwa tewali atyoboddwa. Abasiddii omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli likinga video eno Rokia yabadde ku kamera.